Yes, mukasi tugenda kubatolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro nga bagabana Brothers Pictures bakutulesa kusema gye tolekedde Awana Media Company. Tugenda kubatolekera akasema kagenda kubeera kali simple, kajja kubeeramu olusawosawo naye nga si lw'amaanyi, nga baga Metal Work Pictures Rock Black nabo begasibwamu nga bagabana Brothers Pictures bakutulesa kusema gye tolekedde Metal Work Pictures Production ne Vijay Junior nga bulijjo wano ku Muno Watch, era nga tugenda maaso n'okuba nga tukikwasaganya. Ngenda kwebaza mwenna ababeerako mu kaseera konna mu budde bwonna, kubanga ekikulu ye content tugenda kuba tumuteekangayo, nga bagamba Canal Plus mpozi ng'ogasseko n'abasigadde Radio Television Portugal bonna. Mu kaseera kamu kutandika tulina awe twatandikira, tulina omukyago twatandika naye nga bagamba Julie Deeply agenda okulembera abazanyi, Richard Amuteji naye agendako omusema gye twolekedde, Daniel Bruhol tagenda kabulamu kuno kwonna kwanjula, nga bagamba Gema Ataton ne Salbaki bonna bali musema gye twolekedde, Lins Dunkani tagenda kabulamu. Tulina omukyago twali tutandise naye yali lubuto, yali atudde ebbali era nga alukuteka agenda mu maaso n'okulowooza. Kali basooka ne bakuzaako emabega bifo nga byonna byonna tebinabatuukawo. Waliwo yali agenda maaso n'okuteekateeka kye twandiyise ekyenkya, nga bagamba Sofia Hali bagenda kuba bamukwanjulira mu kasema kano ke twolekedde. Kasema bakayise Mai Zoe yanje ke twolekedde. Kakati nakyo yakwatiko najja erudda ku buliri, genda okuza amaaso ng'omutwe yeebase anti munaye Zoe Time to wake up. kaseera kakuzuuka mwana wange, To bed too late last night. nkimanyi wayingidde obuliri, wabuyingidde kikeerezi ekiro kyajjo, so n'olwekyo You gonna eat them one by one? kyogamba ogenda tandika osokoola ng'olyako kamu kamu, mpola mpola ye bw'ayagala okukikola, We're late. naye kimanye tugenda kubeera kikeerezi. You save them for me for later? Well, you're at Dad's tonight. Come on, les chaussures. Gyatugenda ogenda siikana kitaawe ekyo ky'olwaliro, gyatugende. What's going on with you? You're growing every day. Ekiga ekinsobedde ki ekikutuuse, kulabika kikula buli lunaku. Bakwate kubo n'amuleeta ku ssomero, mutuuse erudda, yalina okumusibula akwate kubo agende. She's great. She's at school. Oli yambuuza nti omwana ali atya, kuona alyoka ali ku ssomero. I know. Okimanyi nteekeddwa omutwala ku Lwokutaano olunaku lwange nti ye, On my weekend? ne ku Lwomukaaga ate weekend yange weerabidde mbu twaswitchinga, gwe kennyini waŋŋamba nti olina byogenda okukola ne tuswitchinga olw'omukaaga olwo nga nteekeddwa okubeera naye. Read wrong, I guess. Of course era nkimanyi schedule ndowooza nabadde ngisomye mu bukyamu. That's why we have a detailed schedule in writing. Kyekyo lwaki tulina detailed schedule eri mu writing. Can we talk about next month? Tusobola obyogerako omwezi ogujja. Can we switch a couple of days? Mbadde nsaba list ennaku eziddako awo tuswitchingemuko. I don't want to Ninayo ka job interview. okay, let's just meet with the mediator next week. Yagamba saaga tubyogerere ku simu, tugende tusisikane mediator Anyway, ndowooza wiiki ejja. Stays with her. talk later. Ekikugu kyabina kasita tugenda gezaako finalizing custody agreement. Kali omukyalo ono alina omwami naye kirabika baayawukana, baafunamu obutakkaanya ne baawukana. Kati ebiseera ebisinga balina okukola program kwani alina okubeera n'omwana, era bwe batyo ebintu ebisinga babiforward nga ndowooza biri masekati g'ekkooti. Bateekeddwa okuba nga bafuna ani anaabeerera ddala naye, anaabeera naye mu kasitode ye. Naye sofa babaterawo embeera ng'onaabeera naye mu nnaku zino, oli n'abeera naye mu nnaku ziri. Kena kyeyafunayo n'omusajja omulala gw'abeera naye. Olwaliro omwana ateekeddwa kubeera ne kitaawe, naye nakyabwe aba talinayo mukazi wa tabeeroke. Nga omanyi abakyala abazadde ate abazungu bazaala omwana mmoja, nakyali myaka nga 4+ naye yakwate kubo n'asalawo bawumule beebaka oba osanga n'abirowoozaako enkira katudde ebbali. Did you quit the job at the New York Center for Immunology? Bamubuuza nti wakwitinga omulimu mu New York Center of Immunology, nakya immunologist. Read our daughter. And you're still holding US visa? I have dual citizenship. My mom. N'amugamba naye ate okyalina visa ya Amerika, kono munaye nkola dual citizenship lwansonga mange mu Amerika kitange yali abeera ku saidi ya Bufaransa. Hey, good. Kali You will have to meet Professor Wolf bwe bituuse kati ogenda sooka osisiika ne Professor Wolf, in town on Tuesday. Perfect. naye ajja kubeera ndowooza mu kibuga ku Lwokubiri, then ebisigadde osobola obyogeramu naye. Love me more than the big bang.
bajja omutaamu obuza amasoko omuli ku theory ya big bang. Yes, I love you more than the big... Njagala osimanye nti kwagala okusinga big bang. Bang. Maybe nothing. The big Yali amubuuza ki ekyaliwo before the big bang. gravity, everything. Omanyi big bang theory etegeeza nti ku nsi mu kusooka tewali kyaliwo okusinza ku bannasayansi engeri gye bakinyonyola tewali kyaliwo. Then walyoka wabawo okubwatuka okwali okw'amaanyi okuwava mu life y'emiti ne kuvaamu buli kimu kyonna kye tulengera essaawa zino. It was the big bang theory. Amour de ma vie. Amour de ma vie. Yakwata n'ajja asibula omuto. Muleka yeebake. Give me a bit longer. Kamusaba bwe kiba kisoboka wandibadde aliiso gyawa ne tubeera ffenna. Monsters. Manyi saagala nze ntera okulaba zimonsita. Is that one? Gamba eno. That is a scary one. N'akwata ekkubo n'asembera wali yamugamba eno ng'ebeekanga ekutiisa. Time goes so fast when I'm with you. Time is relative. Einstein discovered that, but he didn't mean it that way. Kakino omutaamu gamba lwakira mbutuufu embeera naawe akadde kadduka. N'amugamba naye akaseera kali relative. Ebiseera ebisinga bw'oba onyumirwa nnyo tayimu edduka. Okusingako ng'olina ennaku n'ebizibu olaba ng'obudde tebutambula naye. Bw'obeera mu kaseera ng'ebirowoozo byonna biri fokasi olaba tewali nnyo tagali. Obudde butambula. Le chat. Le chat. Kajja kawandiike. Zibadde ziri obuse ne wabaawo akonkona. Kajja kagulewo. Olwaleero taata alina omutwala. I miss you too, Daddy. Njaga osiba yeti kumisize nange bweto taata. Well, I thought we could go to that new water park where you can snorkel. Yali abuuza tugendagenda eri ka water park. Where's your bag, Pumpkin? In your room, Zoe. Ebintu ebirudda akono biri mu kisenge kye. Can you pick her up? Kati osobola omunkimirako My dad. ku ssomero. Tuesdays now. Kubanga kati nyina 7. bye ngenda osooka okwasaganya. I have an interview for a new job. Bwagenda sooka Immunology. waliwo ka interview ke nina bintu bya immunology. And I think we should start looking for someone more. Badde nsaba sooke tufuneyo omuntu anaasobola okuuma mwana waffe ng'ogyeko Magda. Kyebika Magda takyasobola kuuma mwana waffe. 9. Bwe batyo bayitawo bagende ate gw'olagawa. Ngenda ku play. Oh, I'm supposed to have her. Nze nteekeddwa okubeera naye kono nteekeddwa okubeera naye paka ssaawa nga 10. So kakibasyegeeza tugendagenda ku muzannyo ojja mukima ku 9 kitundu. Yeah, I think. Mugamba kiri fine. Tewali tabu. Nice, Zoe. Go, go, go! Baakwate kubo ne bajja. Muto agenda maaso n'okuzannya alina okubala katayimu ke. Aya. Muto abajja eno n'asamba omupiira. Nakye akwate kubo ne yeeyongerayo. Kakano yajja. Yalina obalekayo kubanga tayimu ye yali eggwako ku ssaawa nga 10 kitundu yalina okujja ku mirimu gye. Nakye munasayansi akola eno muzira laboratory. Kati abasindika mesigi ayagala kumanya banaye ki ekigenda maaso. Buli kaseera aba ayagala afuna update ku muwala we. Agenda okulengera gwasindika mesigi tagiddamu. Ddamu n'amusindika n'amubuuza buli kimu kyonna kiri okay. Rodi tamwanukula. Era naye omusajja ono bankoze ntya. Call James. Kye yakola n'asaba bakubire James. Hey, it's James. Please leave. Genda obulya nga kirabika tekijja kwetaagisa. Lynn, Water Park. Sooka ompe. Accidents to. Waliwo accident etuuseewo ku water park. Event. Ati waliwo event yefaananyiza ng'eyo eyatuuseewo. Kwate kubona abijjako. Kuba ageze okulaba omusajja tamwanukula. Abali wano message nejja nga bamugamba ye atuli okay. Tiwali buzibu kimu kiri fine. Awo omutima ne gulyoka gumukakana. Hey. Lwoli ali mu bintu bya kuzimba architecture. Oh. Yajja anoonya omwana. What happened? A bruise? Omwana yagenze n'agwa yafunyewo engeri yakabuzi ki ekyatuuseeko ono simanyi. Are you asking me if I bruised her? Olinga agamba nti nze yamutuusizzaako buvuneko nedda. Jesimbadde kubuuza ono yamulabyeko engeri y'ekisago. How are you? Sikiwa nti okubuuza kibi kati ali eno ne babysitter ayitwa Magda. Gamba ki? Please get ready, my love. Wandibadde weeteekateeka nkutwale kuba kati leero lwange. Okay. Ate Magda akola ki wano eno? On a Sunday? Nabadde nyino sisiikana client kono ku Sande. Oh, Alisi wandibadde ompita than omulekera babysitter. Magda on your days. Gwe ng'otera omulekera Magda mu nnaku zo. Kiki? She had a nightmare last night, something about the... Ekiro kyajjo yafunye ekyoto ky'entiisa ekikwalagana ku Big Bang Theory. Okay. Jesse byadde bitono. Twabyogera mu luli. swimming.
I saw a small yellow sooka ombulire bwe wawuze kept full of nalaba ekyennyanja He was in love with her. ekyennyanja yakyagadde. Magda, remember I don't need you tomorrow. I'm picking her up. Yes. Magda ndowooza olw'enkya okimanyi sigera kwetaaga ngenda mukimako ono buterevu. Sneezing. Mwana naye asimula. Did you dry your hair after the... Simanyi wakaziza enviiri ze nga amaze okuwuga. Daddy's gonna miss you so much. I'm gonna miss you. Yakwata ekkubo n'amukwata amugaa nti taata agenda kusubwa ekiteekanika kola nange bwenti omunnange. We're going to the zoo. Tugendagenda mu zoo. Tugenda nani? Just us? Tugenda nze n'omwana. I want to go and swim with Jerry the fish. Njagala genda wuga ne Jerry the fish. I want to go. Njagala genda. Pull on my back like this. Lwaki osika ensawo yange bwetu? To pull, it hurt. Togisika bw'oti eba ennumya. Let's go. Mwana we bamwagala ebiteekanika gya tugende. Bayitawo bajje basobole okweyongerayo. Omusajja amubuuzizza gye mulaga mu zoo ogendagenda nani? Kirabika ye afunayo dda omusajja gw'abeera naye. Hi Zoe, how are you? Gamba ki Zoe, oli otya? I'm good. Kale. Kali baakwatiko ne bajja nga bayitamu mpola mpola. Bali mu zoo. Olw'ebyennyanja bino bisiiru. Look at that. Olengera. And this one? Laba kineene erudda. Bonjour. Oh, maybe they speak French. Oh yeah. Bonjour. Celui-là, il fait... Buseewo bisobola n'okwogera Olufalansa. Jean-Pierre. Bonjour. Baabano. Bagenda balambula mpola mpola. She's so pretty. Yes. Okimanyi nti akalabika bulungi kono buterevu. I'm still here. Kalabika bulungi. What are you doing? He's looking at us. Kano katukola ki katutunuulidde story ki? Olwo isima mijagulu. Mutaabuza isima mijagulu atunuulidde ffe oba ali ku bibye. Kali kaseera kanjawulo. Nakyawulira essanyu bambi awulira obulamu bwe bwonna buli oke. Kasita amaliriza emirimu gye. Najja nasiikana muwala we. Niye ennaku zino ayasimula nnyo tamutegeera. Day, I want some medicine. Njagala osooka ofunayo ku ddagala mpulira siri oke. I have a fever. I know why you want that medicine. Yamugamba tewali tabu. Kubanga toli mu ngeri ya musujja. Manyi lwaki weetaaga eddagala eryo. Kasirapu kalimu strawberry. You should not be scared. Saagala otye ku kintu kyonna. 13 billion years ago. I'm not scared. Saagala weerekeye ku bya Big Bang. Daddy's last. Byaliwo myaka billions 13 ezaayita. Okay. Bwe tebirina kuzzaawo kulowoozesa. Okay. Kuba taata yamugambye nti omwana asooka omuliro lwaki yafunye ebirooto ku Big Bang. Que tout le monde l'aime. Kamusaba akayimbire waliwo akayimba ke kasinga okwagala. Ate nga akayimba kali mu Lufalansa. Nekyera yajja akayimbire kuba munaye muwala we yamusabye. Est parti au paradis. Baabo. Veille sur elle, jour et nuit, et lui souhaite une belle vie. Allez. Bwatyo ng'amaliriza n'akwateko basobole okweyongerayo. Muto n'asigala wano eno. Kekeno yakwateko bwe n'ajja erudda ku laptop ye. Wabaawo emirimu gy'abaateekeddwa genda maaso n'obwe kati abaali wano. Agenda owulira nga muwala watandise okumuumuma akayimba ke badde bayimba ku Lufalansa. Yamwenya bumwenya n'agamba kweri. Bajja. So I'm picking you up today so we can go to the fair. So kati ngenda kukima olwayo tusobole okgenda ku byesuubo. Love you. Njagala osimanye nti kuyagala nange bwenti omunnange. Hey, How is she? she's at school. Ali atya kuona ali ku ssomero. Listen, the meeting Uliriza. she can meet us today. Today? Oli omukyala yagambye agenda tusisikana olwali kono olwaliro. Can she meet us when? Tasobola tusisikana ku Lwokusatu oba ku Lwokuna. She says she's busy all week. Yagambye nti wiiki esigadde agenda kubeera bizi kano ke kaseera kasobodde otufunira. Okay, fine. Kale fine tewali tabuka ndabe engeri gyesobola okikwasaganya. Balina osisikana mediata bamuyitiremu ensonga zaabwe. Omukyala ebiseera ebisinga abalina traveling abamanyi okuswitchinga ennaku. Kati baagala babeeko kye baba bategeeze kye bayinza okukola ku nsonga z'ebyomwana. In case they have to travel out of town, will be added to the agreement. Yagamba just in case singa omukyala aba ateekeddwa ogezaako tambula. Isabel, Ndowooza tujja kubaako. you were gone, what, 4 or 5? Anti Isabel ogwatira okutambula. I was in London for a week. Naawe watambula kono nze nali mu Bungereza wiiki emu yokka. Isabel, I think it's fair to say it is the right thing to do. Nze ndowooza kyo kye kijja okubeera ekintu ekituufu okukola. Tuteekewo embeera bweti. Maze obidisikasingamu ku kyekisekeddwa okukolebwa. And we are done. Aya, Send the papers to sign.
When they're drafted, please send a hard copy back to us so we can forward it to the court. yagamba okusira kwa adjustment zetutaddewo Thank you. nduuza kijja beetagisa mu signing empapula then muzituweereze tusobole oziforwardinga mu kooti koye kaali We're done with this? ndowooza kyo kiwedde On for so long, slowly eating away at my rights. yagamba kye kintu ogenze maaso n'okivuga okumala ebbanga webituuse kati otandise n'okundyako olukisa lwange olwokulaba ng'omwana wange Yeah, I agreed to share custody because I thought it would make things better between us. era ng'agamba nze nakkiriziganya nga ndowooza nti oba osanga kijja kuleetawo engeri y'embeera y'okutegeragana mu masekkati gaffe I thought it would be best for her, but now I realize she misses me. Really? She never says nali ndowooza nti omwana bwe mba ntambuddemu ne mukulekera don't work so much. I don't know. I remind you, my work is my only income. Can't hear so. yali amanyi nti oba osanga kijja kuba kiyamba mwana ne kati akizuule ti omwana abeera mu misinga Realize what you're doing. mukazi wattu ebiseera ebisinga atambula nnyo omulimu gwe gumwetaagisa okutambula baba bamwetaaga mu bifo ebyenjawulo She needs consistency. That's how kids feel. omwana yeetaaga consistency engeri gy'asobola okubeera seefu gulinga agamba nti simukuma kubeera seefu An awful human being. okimanyi nti oli wambwa mu byonna kale mbadde sikusuubira omaliriza maliriza okuyomba Can I walk you to the car? mbadde njagala nkwolekere nkutuuse ku mmotoka bw'oba oyagala gwamanyi siina kya bajja ensonga efuuse enkalubo ensonga ya mwana wane waffe wokaayinira we bamukulekerera Really want to do this? What? nera mutuufu lwaki wasalawo tukole bwe tuti I'll leave, please. James. james oneesaba ompe kafumito munnange I was so happy, you know, waking up all together. No, we weren't. James, I wasn't. twandibaze basanyufu senga tubalisobola okukeeranga ne tuzuuka ffe embiriko nedda Please, I can't breathe. james leka kunsika naawe sisobola kusoobadde otya Are things gonna get better between us ever? sikiwa nti ebintu bigenda terera mu masekati gaffe ebbanga lyonna I just want what's best for her. nze njagalisa mwana waffe abere n'ekyakabi Okay. okay You're still picking her up tomorrow, right? ndowooza ogenda mu kima olw'enkya I'll come get her at 7:30. nze nja kujja mu kime ku ssaawa ngemu n'ekitunduko nedda Well, you said you could. wangambye ojjasobola okubeera naye nedda sigenda kubaawo nyina bye ngenda okukola The guy's in town for a day. gaaya agenda kubeera mu kibuga jasi olunaku lumu lwokka Is that why you won't pick her up? Do you realize if gwe I buli kaseera ofukasinga ku mulimu travel gwo anymore and I'll make more money? See? Olaba. Your work before. gwe buli kaseera oleeta omulimu gwo y'ensonga kyekyo Everything to move to You London. didn't call. nakola buli kimu kyonna ekyetaagisa nkwate kuba nzije mu bungereza No, and you know it. buli kimu kyonna nkigoza okimanyi I moved to Berlin because of you work. Please don't make us. nakwata nekkubo nengenda mu balini olw'okubanga emirimu gy'omanyi sigenda kaayana naawe It's a. n'omwana ngenda mukyusa essomero What is wrong? eri essomero omwana alyagala lwaki oli mukyusa kikyamu ki ekikuliko nakwata ekkubo n'asimbula omukazi yagamba buli kaseera omusajja ayagala kwegamba omukyala yaadijasitinge buli kaseera yajja Did you have a dinner? omwana alidde ekyegguloko nedda I think she has a cold. nze ndowooza alinamu engeri yaluse ennyiga wandisoose n'omwekebejjamu konoolaba yajja ewali omuto genda mutuukako ng'alyoka eyeebase Do you want to eat anything? tulina kye weetaaga kulya You don't like broccoli. oba osanga burokoliko tubyagala ati lwaki leero kalabika tekali mu modu kyokka ate ng'ebiseera ebisinga katera okubeera akakyamufu I hope it's not the flu. Okay, thanks. Okay. weebalimu naye kubaawo bwe batyo bamusaba akwate kuba agende Renard aurait voulu demander à chaque goutte si elle yakwate kuba gy'asobola ogezaako omusomera akatabo omuto ne connaissait pas le langage de la pluie. kasoma agenda okuzza amaaso nga kirabika omuto yeebase ate afuluta n'okufuluta ndibanga kaakooye keetaaga kuwumula jasi kwata kaddole kaamanyi nti omwana kasinga okwagana akamuteera erudda Amour de ma vie. era bw'atyo ng'amaliriza n'asalawo amusiiwule weeraba Thanks for coming by. weebale kuyitirako wane nayina ssebo jamaawe atera okujja na I feel terrible. On top of it, Zoe's sick now. What a day. olwaliro kabadde kalwadde Agreement. True. Now every time we disagree on vacation plans, we can go to court.
kizibu ekizeewo senga tuba tetukkiriziganyiza ku vacation agreements Yesterday, tulinga abalina ogenda mu kooti. it felt like we were a family. Naye ate bwe twabadde naawe nga tugenze eri mukazu nga tulina omwana wange nawulidde nga ffe tulinga family. Never happy. You never trusted me as a mother. Kizibu ekiriwo litanneesigangako kubeera maama. Yalabanga nze atasobola kikwasaganya. Mugamba kiryoke. I don't know, but thank you for saying it. Naye weebale kukiraba nti nsobola okubeera maama. Bano si babwadde ne bwaba bawaana buwanyi. Mugambye nze ndabira ddala olwa maama mweruli. Oba oli yali tasobola ki appreciating oba kisiima nti olimu olwa maama. Oba osyanga bizibu bye naye nze ku lwange ndaba olwa maama mweruli. Kagenda obudde bwetooloola keera waalwo. Nakyagenda okuzza amaaso okulengera bw'ati. Lwoli akubye obusingiizi. Genda okebera ku budde ng'obudde bwagize dda waisoko lindeko. Sina bakebera ku mwana ono lindako ndabe. Ebiseera ebisinga ate bwe kaba kebase mangu kazuukuka ne kajja. Kiri yakwati kuba agenda okujja nga yeebase n'agamba owaayi. Nina ensooke mute naye lindako. Mwana ono omulabye naye tayinza kwebaka tuusa essaawa zino. Sweetie. Owaaye. Hey. Genda omutuukako ng'omwana yenna mulebevu. Zoe! Genda okumuyita bw'ati ng'atolooza omwana yanukula. Omwana tayanukula. She's not waking up. Ekyewunyisa omwana tazuukuka muyita naye tazuukuka. She threw up. Alabika yaziza ne balansi. Yasesemye we yabadde yeebase. Zoe, can you hear me? Osobola okumpulira munange. Hey? Owaayi. Can you hear me, my love? Osobola okumpulira mwanange. Can you hear me? Mwana tayanukula. Teyeenyenya tewali ki. She's not waking up. Ati omwana tazuukuka nsobedde bannange. Yasooka n'amuyisaako awo ekiwero omwana wange. Mommy's here with you. Ati munaye mwana wange njagala okakkane maama waali wano naawe. What is it? I'm not sure. Buzibu kikono sigenda kulimba simanyi. Yasooka n'abeerako kaawo naye. Zibadde zirebusa aba paramedics bajja. Zoe. Ayitibwa Nikono Louis Zoe. Yes. Zoe, Zoe. can you hear me? Muyita naye tayanukula. No, nothing serious. Allergies? No. Alina aragent nedda. She was like this morning. Yabadde bw'ati musisikanye bw'ati ku makya g'olwaliro. Parameter sind unauffällig. Ich lege einen Zugang, ja? Jupp. Basooka boogera awo ekiruga. Passed? No. Do you have any painkillers, sleeping? Olina painkiller mu nnyumba oba olina sleeping pills. Looked up. Anti mbirina naye mbisibira eri waggulu. What's happening? Kiki ekigenda masooka omulira ate buzibu ki? Were you with your daughter? I'm not her father. Wabadde wa ne muwala kono sinze kitaawe. James, we need to go to the emergency room with Zoe. She's not well. I don't know. No one knows yet. Kalina mu kaseera kano yalina okukubira taata w'omwana n'amugamba tugenda mu emergency room essaawa zino we twogerera. Era nga tebannabategeera kikyali kimutuuseeko mu kaseera ako kubanga tewali amanyi. Wabula bamutwala basobola okumwekebejja balabe ki ekimutuuseeko. Gwe tugenda kusaba engeri gy'otali taata. Gwe tojja. Today? I don't know. I wasn't with her all day. Was she feeling sick last night? Yagamba olowooza kyavudde ku kikono simanyi wansonga saabadde naye kiro kyonna. I have a fever, so I didn't give her any medication. Yafunyemu engeri yangambye nti alinamu engeri y'olusenyiga. Yamugambye nti alinamu engeri ya lusenyiga. N'engeri gye yabadde talina lusujjasujja n'atabaako kyamuwa. No, she's not coming to school. She's Kale yasooka n'akuba ku ssomero n'abagamba omwana tagenda kujja. the pirate boat yesterday. Kale yagala kumanya omwana bwe yabadde azanya alina bwe yakoonyewo alina bwe yavudde n'agwa. Yes, why? I'm just trying to get as much information as possible. Njagala funa information yonna yeetaagisa asobole okugezaako otegeera. On her bed during the night and you didn't notice. Omwana ayinza okuba yavudde ku buliri n'agwa nga gwe tewategeddeko nedda. Or got hurt or cried, I would have heard her. Yeah. Omwana ne bwe yandibadde agudda lisi yandikabye nandimuwulidde.
naye sikiwa nti yavuddeyo n'agwa. No, she didn't fall at school. Teyagudde ku ssomero, omusomesa agambye teyagudde. Heart rate. Enkuba y'omutima gwe It's very slow, right? nga mpulira ng'ogukuba empola. Is she breathing? Simanya ssa. Slow for a child, right? Ogwo omutima enkuba gye gukuba gubeera gukuba mpola nnyo ku mwana. Can you please tell me what's... Banaye musooke mumuli ekigenda maaso. Nabo tebasobola kukinnyonnyola jasirwa kubanga omwana embeera balina twala eri bakakensha. Kasema kano kagenda bayigiriza nga abazadde okubeera abobuvunaanyizibwa ddala eri abaana bammwe abasinga mwefuula nti emirimu nsonga nkulu nnyo okusukka ku baana be mubamuzadde. Ate omwana bw'afuna ekizibu ne mutandika okugenda mu maaso n'okwenenya naye ng'ate mwembiri mba musudde obuvunaanyizibwa bw'omwana. Tugenda kusaba gwe sigala wano. Kati basooka ne bamuyisa bamutwale bamusikaninge bamwekkaanye balabe ekizibu kye ekyali kimutuuseeko mu kaseera kano. Lodi yajja abwaddene. Sikitegeera yabadde muko olunaku lwajjo. Yabadde yeebasenze we nakwatidde kuba okujja. James ali mukubo sandi yagada akusiikana wanajja teekawo embeera. Bw'oba olina kye weetaaga kyonna nkubiraako munnange. Wabawo kyonna ekyetaagisa ng'olina kyonna ekinaaba kitegerekese nkubiraako. Mugamba kaali. Olina akwateko basobole okweyongerayo. Gambye agende before nga bata najja. Anti omwana afunyemu ka bleeding. Era essaawa z'otugenda mutwala mu surgery. Era ng'agamba tuyinza okugamba nti waliwo kisaago ky'amaanyi kiriko eyinza okuba aneurysm. Kale ngenda kusaba osayininga effoomu tulabe. Bagambye yafunye ekiyitibwa intracranial bleeding. Bwe batyo bamuyisawo bamutwale munda. Balina otandika omukolako ng'obudde bukyali. Laba. Zibadde zirebusaawo omusajja yajja James. Bagambye yalumiziddwako nali unconscious. Ali luddawa. Bagenze mukolako emergency surgery. Bakizudde ng'abadde alina ka bleeding mu mutwe. Eki? Tazuukuse ku makya g'olwayo bannange. Nze taata w'omwana ayitibwa Zoe Lois. Njagala kusiikana musawo ali in charge. Njagala kwogera naye ku nsonga y'omwana wange. Ngenda okuzza amaaso ng'omusawo ndyose ne nkulaba. Omwana wange aliwa. Omwana bamusedetinze bamututte mu sajjala nsobola okwogera naye tekisoboka. Njagala kulaba mwana wange bannaaye owayi. Kano akaseera nkiwa kazibu nnyo gye muli wabula ngenda basaba musooke mulindeko. Omwana essaawa zino ali mu mikono misufu egy'abasawo bagenda sooka bamujjanjabe tulabe ebinaaba bijjeeko mujja mufuna. Kale nga batuula erudda. Sawa namba eyiseewo kati basobola kubaako kye batugamba nti oba kino. Nakyala essimu yavuga n'asooka afuluma agikwate. Nedda tuli ku ddwaliro. Kale yali abuuza Magda. N'amugamba nti omwana ono alina engeri gye yaguddemu mu ngeri emu oba endala. Gye mwabaddeyo ng'azannya. Kale. Nedda. Nja kuba nkutegeeza bw'anaabeera. Yadda. Kiki? Zoe kigambibwa nti yagenze ndowooza Magda agambye yakoonye omugongo naye teyangambye lwanso yabadde asubira nti ali fine kati neweesiga oyo Magda. Ani abasawo bagamba okusinza nti tekwabaddeko kisaago kyonna kungulu oba osanga n'agamba ofune abakozi abasobola okulabirira abaana va ku bawala ababeera ku Facebook abaana ababeera ku social media. Toyinza kuddira muntu abeera ku Facebook social media n'aba nga alabirira mwana. Bino byonna twandiba tetugenda neneri mu kusookera ddala. Tetuganye buli kapu eyita mu kaseera akazibu ne bafuna engeri gye basobola okwasaganyamu ensonga zaabwe. Anti gwe wagenda maaso n'okunzalawa nga tondabawo paka. Myaka 3 nga tuli ffenna nga tonkwatako tewali sex tewali ki.
sexy kikyamu kyekikuliko It's not just that, but I think it does matter in a relationship. yagamba kiyinza okubeera nga gwekitwala ngaekitalina makulu naye ate sexy si beerebera nsonga nkulu mu relationship This is the proper time. kano ke kase otandika ogenda maaso n'okwogera ku ebyo Pregnancy. No, I didn't. mbu simu ye agenda n'abijja olw'okuba yali afunye olubuto So because you couldn't handle a little bit of truth, we're here now. wali tosobola gezaako okwasaganya mazimu ge naligamba mu kaseera ako mazima ki Had nothing to do with you not touching You're right. watuuka ekiseera sebo n'oŋŋamba mbu olw'okubanga amaze okuzaala toyagala nakunkwatako kuno si yali ensonga God, there's nothing more unattractive than kitaawo bwe yafa watuuka ekiseera n'obeera munyiivu obeera buli kaseera ffe kyonna tugubadde wenna totegerekeka oli gurube Every time I would go visit him at the hospital, you would accuse me of abandoning Zoe, that I was a terrible mother. Not true. yagamba nti kitange bwe yalwala Or what you nenkwata nga ekkubo genda ogezaako kyali ya kitange died. watuuka nga ekiseera n'oŋŋamba nti ni maama wa tabbu atasobola gezaako kubeerawo ku lwa mwana Troll, I was trying to calm you down. You were trying to calm me down. bwe wajja sewo olina engeri gye wankwatako nali ngezaako kukakkanya Mr. Good Guy. Mr. Perfect. wali oyagala kweraga mu bantu bonna abaaliwo mu gwe oli good guy oli Mr. Perfect kagenda omukyala bwe yagenda n'afuna olubuto ndowooza nga bw'omanyi abakyala tinaddala ku myaka gye bwe yafuna olubuto bayabijjamu You know, I really lodi n'awulira nga takyayagalamu gwa takyayagala musemberera was born. naye ngo n'agamba si ye yali ensonga yali nti mu kaseera ku kitaawe yali afudde Year after gwe kennyini ng'obeera munyiivu omanyi n'omukyala buli lwabeera ewaka nga munyiivu nga feesi yonna buli kaseera abeera munyiivu wulira nga newaka wakutamye worried about what? baasooka ne beerangira awo Stand. That someone you're with could possibly be better than you at anything. You would have died rather than let me. yamugamba nze kima kyekimu kyokka ekikunyiiza Talking about Zoe, and you tosobola gezaako kubanga ogumiikiriza singa okizoya nti omuntu akusingako say that I'm keeping you from greatness. So you know what? You were never that good at anything. nze ekintu kye nali njagala ofokasingako gwe osobole okubeera maama omusufu eri muwala waffe So long with you, no matter. naye gwe kyoyagala buli kaseera kubeera wakabi mu buli kimu kyonna obeere wakabi It's because yensonga lwaki nagamba gwe tosobola kubeera maama musufu you worn down my confidence completely. Yeah, well, confident enough to pick up some guy and cheat. watuuka ekiseera n'olinya confidence yange n'ogiteeka wansi kono nenjiteeka wansi n'otuuka ekiseera n'ofuna omusajja omulala n'oddamu bwenzi Never about him. What do you mean? He's using you. ate oyo omusajja gwesibako takwagala ki kyotegeeza kozesa What? ayinza okuba ayagala funa mpapula za butuuze Papers, European visa. european visa naye nga sigamba nti akwagala nga gwe bw'osuubira The way he fucks me, maybe it's worth. ku ngeri gya neggalo oba osanga kiri wathe nze kyengenda okugamba kale wulira You are so vulgar. oli so valuga vaamu ebigambo eby'ekitumbaavu akamwako kakyafu mukazi gwe Truth is, you've always had problems, Jane. amazima gali nti kubeerera mabega bulijjo obadde nga n'ebizibu With you, apparently. era ebizibu nabiranga naawe Maybe there's nothing attractive about kubanga ku nsi ya katonda ne bwe nkutunira kati tewali kisikiriza ku ggwe So because of all that, Zoe's hurt. She's really hurt. olw'ebyo byonna essaawa zino muwala wange kati alumiziddwako ono si kyekyo naawe baba kyayogera omusawo n'ajja Surgeon. How is she? omwana ali atya She's stable. omwana tumustabilizinze Hematoma and stop the bleeding. era essaawa zino basizewo atlisi bamuteeke mukoma babe nga bayimiriza omusaayi So, what does that mean? kale bitegeeza ki It means there could be some damage to. n'agamba okusinziira ku mbeera wayinza okubaawo engeri y'akadamagi ku bwongo It's more about her recovery and survival. era essaawa zino tweraliikirira ku ngeri gy'anaabasimattuse n'embeera gy'anaabeezaawo obulamu ebisinga babikozeeko ne basooka bamuteeka awo nakyala yajja alabe I'm sorry. munansonyiwa Inside. nti musobola kuyingirayo mujja kujja oluvannyuma lw'essaawa 24 musobola kuyingirayo kati bajja kiragera okuza amaaso nga lwoli akubye obusingiizi The pressure on the brain has come down a lot. pureesi ebadde ku bwonge kakanye sooka otubulire omwana ali atya Signs are very good. She's gonna live. omwana n'asobola okubaawo She's a healthy little girl. omwana ali healthy Yes, she is. era ddala
The question now is... ekibuuzo kiri nti What do you mean? anaasobola kutambuza atya obulamu. The swelling in the motor area was extensive. Agamba nti ekizimba ekyabadde kisembedde ku bwongo ate wali delicate kyabadde kinene okukamala. And she wakes up, right? So kati anaabeerako ng'azuukuse. And also, we don't know if she'll wake up soon or... bw'anaaba azuukuse tetukakasa nti ajja kubeeruka ayinza okufunamu ka brain damage. Nekira tetumanyi oba anaazuukuka mu bbanga lya wiiki oba wiikisi 2 oba mwezi. So kati sofa we tuli. Kazi watu yakwate kuba najjayo. Yasooka n'abeerawo n'abirowooza. Work. Yeah. Mirimu gye kwetaagisa nti ye. Osobola ogenda. Why don't you go downstairs and get something to eat first? Lwaki gwe tosooka n'ogenda ofuna ekyokulya then? Do you want something? Olina kye weetaaga kyonna? Siina kye neetaaga. Of course not. Tugenda nga sinnajjako of course sisobola vaawo. Mwami alina emirimu egimwetaagisa alina ogenda ku mirimu. Nakyo yajja asooka anoonye kantini gyeri bafuneyo ku kyokulya. Genda okuzza amaaso okulengera. Baliyo baba balwadde n'abaabi kansa kyokka bali kusiga. Abantu abasinga tebafaayo eri bulamu bwabwe. Maana n'akoma mukazi wattu. Itawo n'atuula erudda. This is the worst thing that could ever happen, you know. Kino ky'ekintu eky'obulabe ekibadde kisobola okutuuka mu masekati gange. Abinyumiza ono musaatu bwaddene. At least she's gonna live. Liisi ekikulu kyabyo n'omwana agenda kubeera oke. Batugambye agenda kubeera oke. N'ebikwasa ennaku bimaliramu ddala amaanyi. You don't have to be here if you don't feel like it. Naye toteekeddwa kubeera wano woba owulira teweetaaga kujja. It's okay, nsobola okitegeera. My mother. Sooka olindeko Malukwata. Mama nga akubye yeetaaga kumusikana. Yajja ayogere ne nnyina. Sobola omutegeeza ku nsonga eziriwo munaye aba alina omu-updatinga buli kaseera ku nsonga ekwatagana ku muzzukulu we. Yajja. Why don't you go home and get some sleep? Ndowooza kati osobola ogenda naawe weebakemuko. Fine, I'd rather stay. Kisingako nsooka embeere wano. To be alone with her. Nze ngenda kubeera naye omwana totya. Well, I have every right. It's not about... Nange ssebo nnyina buli lukisa kono si ensonga. Si bya lukisa nti beerawo kulwampa oba ki. Doctor again. Njogeddemu n'omusawo. He said that most of the bleeding occurred that night. N'agamba nti omusayi gwasinga kukutawanya mwana ku kiro ekyo. Kyakeesenkera nga tali bulungi. Was he with you? N'amubuuza bwaddene yali naawe. Totandika biboozo ebyo ate. You too busy to notice she was hurt. Kibasegeeza mwabadde bize mu kaseera ako ng'omwana ali mu kulumizibwa mwe nga mulimu nga bwe waŋŋambye byakkola n'onyumirwa bye mwabaddeko. Nona anoonya ngeri gy'amusoose kati kugamba oba onaalumwa ennyo. Nakyagenda olanga kyayika emboozi etandise wava n'agamba owaayi. Asooke mwesonyiwe ngende neetereeze mu ngeri emu oba endala. Muto n'amulekaawo. Yajja. Kiragiro giramu bw'ati ng'ajjukira nti Rodi yavaako mu buliri. Bwaddene yavaako mu buliri n'ajja emmotoka yavuga atuuka butuusi wa Bwaddene. Muleetera ku kyokunywa. How's she? Sooka omuliro omutaali atya. Is there anything I can do? Waliwo kye nsobola okukola okuyamba. Nedda. Sorry. Nonsonyiwa nakyayekyanga bwekyanzi. Nonsonyiwa naye. Okay. Bikatoli okay. Teweetaaga kunyumibwa kukwatako. Wulira. Where did you go in the middle of... Gwe sooka omuliro walaze w'amasekali g'ekiro. I was here.
Nali naawe. No. Nedda. Monday night, I mean. Ku Monday ekiro nga tuli ffena. Nali mbuliri naawe. You left our bed in the middle. Wafulumako mbuliri ekiro nzijukira wafulumako mbuliri ekiro. Ekyogaa bwe nagera ne nkuba omwana wo. It happened to her head. No one knows what. Waliwo ekyatuuse oba ekyatuuka ku mutwe gw'omwana wange naye teri amanyi. Ye mutulangaga. Olinga nga nava mbuliri ne ngenda nkuba omwana ku mutwe. Yeah? I'm so sorry. Ninga mukazi wali naye anoonya wa pressinga busungu. Kuba kati omusajja obusungu abumalira ku ye. Kera ate ye talina gy'ayinza bukya n'olinga buzza. Badaze obosa. Oli yamukwatira mugamba kakana, it's okay. Asobola okugezaako bitegeera, it's okay kakana. Tofaayo. Yakwase kubona akomawo nakyala. Ewaka. Geno kuza amaaso bano nga bali mu kudduka misinde ate badda mu lumu ya muwala we waali. She started opening her eyes. Anti abadde abikudde amaaso ge ne bano ne bajja. Squeeze my hand. Ayina engeri gyanywezezza omukono gwange. We n'atandika okulagira bagenda olaba ate nga kyebika. What's happening? Buzibu kyati. Seizure. Jesse afunyemu lusiija. Buttons off your nose. Ebiseera ebisinga eno embeera ndowooza ebaawo. Okusiiza ku condition omwana gy'alina. Those seizures, they come in clusters. Yagamba seizures ebiseera ebisinga zijja naddala omwana ng'ali mu condition kati ng'eyo. Just let me know if you need any help. Bwe mba mwina kye mwetaaga kyonna musobola okunoonyaako ne twogera. So kibadde basiibula si kyekyo. Jesse abadde ayitamu kuyugumira. It's all right for you at the apartment. Bino nabisanze ku apartment. Guess it's the custody agreement to sign. Ndowooza ye agreement gye tulina okussaako emikono. Kulaba engeri gye tunaatambuza omwana waffe tunaabeeranga naye. Wabula ono yasooka n'asiriikirira kati agreement bagenda sayininga yakinga omwana already ali mu critical condition. Banaabeera batya naye. I can stay here. Yamugamba osobola okwate kubona ogenda weero ng'osanze n'ondeka wano. James ali maziga babawadde empapula ez'okubanga babeera n'omwana mu ngeri emu oba endala naye genda omukwatako okwagala omugumya. Musaatu alabira ddala byoti bikyayina mulamwa. Yatambula n'akwata ekkubo yeeyongereyo. Kekeno mu kiro kwate kubona yebaka erudda. Lino omuto. Tambula n'avaayo mpola mpola. Kano ke kato ka Magda kabadde kamulabirira. Magda, what is it? Kiki ate Magda? Her mom. Ani nze ni maama woono. How's Zoe? Mwana ali atya? Well, I texted you. Nakusindikidde message ne nkugamba tannaba kutereera. Mubulire omukyala. Is she going to get better? Anaasobola okuwona n'atereerera ddala bulungi. We don't know. Ekyo tetunaaba kumanya abasawo be balina otugamba. Anti omukyala mugambe tosirika. I'm sorry she... Onoosonyiwa? Zoe hit her head. Agamba nti omwana bwe twali tuli eri ng'azannya yakuba omutwe ku ttaka. Dizzy afterwards, but... Era n'afunamu lukamunguluze naye n'atereera ne ndowooza nti oba osanga si kikulu y'ensonga lwaki sagamba. No idea how sorry I am. Era essaawa zino ngenda kusaba onsonyiweko n'omunaye musonyiwe. Mbwe omwana yakoona omutwe. Ebiseera ebisinga bituukawo ku bakozi bemulekera abaana. Mwana agenda agwa ku kwegamba n'afuna accident eri siriyasi naye olw'okubanga azzeemu n'azannya omukozi ye n'asirika n'agamba kiyinza okuba si kikuusa etaaga agamba bazadde be. Kati ono bakimugamba kati. Tetuba osenga yamugamba luli oba osanga yali asobola omuddusa mu ddwaliro.
kali abigamba bbaawe. It was an accident. She just won't be able to work with children anymore. Omukazi agamba nti omwana tumuwabire nze neetaaga bwenkanya. Omwami n'amugamba nti kati okola kyabwereere. Oyo omwana gwe yagala okuwabira ddala mbutuufu yabadde akisire sigamba nti oba yamusodde agenderedde. Yes, yasirise tetugaanyi. Naye singa omuwawabira tagenda kuddamu kulabirira abaana. Mukazi wattu ogenda muno ne ya future. Nze nali njagala kubeera naye ku manda eyo. Nali neetaaga mbeere naye. Abadde awulira nga yeetaaga oba abalope mu mbuga z'amateeka. Omusajja n'amugamba omwana ogenda kulopa wa bwereere. Eyo yabadde accident. Wali oteekeddwa okubeera n'omwana oyo kekennyini gwe waleeta omukozi ate nali nakulabula dda ku mukozi. Tuleese CT scans endala ziraga omwana waliwo mbu kyafunye ekiyitibwa cerebral sinus vein thrombosis. N'amubuuza infection kono si infection. Kino kiba kiraga nti afunyemu engeri ya condition mu mutwe. Ate twagenze ne tuleeta results za EEG ne ziraga nti brain activity edecreasinze ntono nnyo kamala. Kali webeekendedde kiki? Era n'abagamba kiyinza obutasoboka mwana oyo kudda ngulu. Kiyinza obutasoboka. Naafa aba afudde kati brain activity mbwe eri wansi nnyo. EEG scans we ziraze. Mwana agendera ddala. Ate obwongo bwe buba buvuddeko kiba kisegeeza basobola omukumirawo n'emyaka 6 ate oluusi ne butadda nakudda. Just the water, thanks. Mugamba nfunirayo ndowooza kyakunywa. The fish again someday. Wama tujja kuddamu tugende tuwuge tomanya someday. Pretty, isn't she? Tulaba nga omwana wange mbalagavu. Waliwo naasi yali aze omukolako. Freckles. Agenda okwekebejja. Such a unique way. Omukyala anyumya alagira ddala nti munaye tomanya. Yakyalina essuubi liri ku 70% omwana we agenda kudda engu newankubadde bagamba. Kera agenda osomaasomako bw'ati ng'alaba buzibu kyati. N'osonyiwa munaye oli yakaaba bukaabi ati. Nasooka yeebuuza ate oli ekimukaabiza n'adduka n'okudduka n'avaawo. Yasiga atakitegedde. Maama nyina yali atuuse okuva mu Amerika ng'azze mu Bufalansa. Little angel. Keeyitira kamalayika akato. The last exams have baabayita ne babagamba results ezikomyewo ziraga no activity in the brain. nti omwana takyalina wadde any activity mu bwongo. We could keep her here Tusobola omukumira wano for a while, but eventually okumala ebbanga naye to deteriorate. And eventually buli kimu kyonna kigenda tandika okuba nga kikka nga tekikyakola. I know this is not easy, Nkimanyi kino si kyangu mwe kiwulira. and there is never a good moment to talk about this. Era nga tewaliwo kaseera kasuufu mwe muyinza tuuka kwogera kino kyo tulina okyogera. I would like you to N'ekira consider, nandiyagadde mu konsideringe and you can take your time, mutwale akadde kammwe all the time you need. kadde konna ke mwetaaga. We have a team here that Tulina ttiimu answer your question. ey'abantu abasobola okwanukula ebibuuzo bye munaamubuuzizza. We have many little kids here. Naye tulina abaana bangi mu ddwaliro wano bambi abayinza okuba nga beetaaga okuyambibwa, nga beetaaga ensigo, This year because beetaaga emitima, heart or kidney. ng'omwana kye kyokka kye yeetaaga. Kali basoose babikira ne babagamba kati omwana wamwe alinga olwedde omufu. Kitwale nti 95% omwana ye afudde kubanga tewakyali brain activity. Kiddies. N'abuuza babagambye ekikoona ayagala nsigo z'abandi za mwana waffe. Kali omwana abeera mufu, oyo abeera mufu. Tusobola omukumira naye buli kimu kyonna kitandika ovaako mpola. Mutima nga tegukyakola. A mess. She's cold. She's not. What do you mean?
omwana anyogoga nti nedda Cover her! mumubike nammwe. Era omusawo akomekeredde abagamba nti bwe mumulwisaawo buli kimu kyonna kiba kitandika okufa, ate nga so bwe muba musazeewo tubabulidde amazima nti yorredde omwana kati mukitwale nti mufu. Naye singa kiba kisoboka musobola osala ne mumuggyako ku mashini ne mugaba ensigo ze ebibumba eri abo ababyetaaga ate abasobola okudda engulu. Yajja n'asika na nnyina. What can we do? Ddala mutuufu ki kye tuyinza okukola? Do you know some of the best doctors? Olina gw'omanyi olimu olusawosawo. Ngezezaako okugana ne ba neurologist naye nga buli omwe aŋŋamba kimu, she's brain dead. Ekyo kiba kiwedde. Nange singa saawuliriza basawo abo ku nsonga ya kitaawo nandibadde akyaliwo. Maama eddagala wali oteeka ku taata lyali limulumya nga terimuzza bulungi. Naye buli kaseera gwewaŋŋambanga nti munabeera n'essuubi tetulina zikiza. Osegeera. I wouldn't give up. Nze singa mbadde gwe sandipoye ku mwana. Think of Mary Curie. She kept on going even when her life was at stake. Olaba ne Mary Curie yatuuka ekiseera bambi n'awaayo obulamu. It's not about. Bino tebiri ku Mary Curie maama. This is about Zoe. Kino kiri ku Zoe muwala wange. She's gone. Mwana afudde. Tanaba. Sirika naawe. It's not about listening to. Kyo tekiri ku kyakuwuliriza mutima gwange. Oh, bullshit. It's about neurology. Kino kiri ku neurology. You're like your dad. Era singa sakuliza mu Bufaransa mutuufu empisa zo ina za kitaawo. Maama. I'm sorry. I'm gonna walk. Nonsonyiwa kankwerekere nkuzeeyo ku hoteri kuba kati by'otandise okuŋŋamba binyiiza. Maama asobola okutegeera obulumi bwa muwala we. Mukazi wattu yajja. Ne kati mbutuufu awulira alisa bimuweddeko. Koma akafaananyi nga batutambula ku street. Mwana we nga amukutte. Byonna awulira bimusobedde mu kaseera kano bambi. Beerawo n'ajjukira ng'akyali muto engeri gye baamuleeta, engeri gye byonna bye baasobola omukolera mu biseera ebyo. Yakwate kuba n'akomawo ku ddwaliro. Genda okuzza amaaso okulengera omuto. I can't sign the organ donation. Nze sigenda asobola kuteeka mukono ku organ donation mpapula. Sigenda asobola kussaako mukono. Kirabika ate ye Roodi yataddeko omukono munnange. Yamaze okussaako. Bikusobera naddala biterasobera basajja. Kuba omusajja osobola ofuluma ewaka ng'omwana alyoke nodda ne bagamba nti omwana ali mu ddwaliro. Mbusima bamutaddeko n'oxygen bikusobera. Ken Road musaatu yabadde ku mirimu gye bamukubira essimu ku makya nti omwana tumututte mu ddwaliro. Kati essaawa zino omwana bamubisse. Ate nga abadde ayagala omwana we nga bw'okiwulira nga mwetegefu okukola kyonna ku lw'omwana we munnange. Kazi wattu yajja n'atandika otulamu bifaananyi. Tuuka amaziga ne gatandika okumuyitamu. Lira obusungu. Sawo n'abisula ettali olw'obusungu bungi okukamala. Manya okubeerawo ng'owulira nga talina ky'osobola kukola. Yeebuuza muli kati ki ekiddako? Ki kyemba nkola? Kusobola okuba nga ntereeza n'okugyawo embeera eno. Kino ng'atutte akadde yalowooza nnyo. Ne wabaawo ekyamujjira mu mutwe. Jjukira alimu olusawosawo naye bano abasawo abatekinga samples. Beera mu laboratory okusinga.
sooka olindeko. Waliwo kyalowoozezaako n'agamba tomanya kisobola okuba nga kiyamba. N'atandika okugenda maaso n'okondaktinga research mpola mpola nga ye. Laba oba osanga kinaayamba tomanya. Kwate kubona jeno ku mulimu gy'akola. N'asooka ajjayo samples emu ku emu, yajjayo buno bunanka. Waliwo omusawo gwe yatandika okukebera ayitibwa Dr. Fisher. Genda okuzza amaaso bamukubira essimu. Simu n'asooka agikwata n'agiteeka erudda. Ye essimu ogirabye? Ebeera ku mukono ng'eringa kikomo, omaayo gijjayo n'ogigolola. Kubira n'essimu n'amutegeeza ki kyayagala. Bwadde n'agamba lindako. Wabula mu kaseera ke kamu ate ne Rodi yali azze. You're not picking up. Kubira amasimu togakwata. Yeah, your mother. Everyone's in a panic. Maama we abadde mu kutya, buli omu yenna ali mu kutya, beebuuza ekigenda mu maaso. You haven't been to the hospital. What are you doing? Ndowooza tobadde mu ddwaliro, kati obadde okola ki? Tokyajja ku ddwaliro, tojja. Toyingira. See here. Waali? Bwadde ne waali? I'm amazed it doesn't stop you. Kinewunsiza okubanga embeera ya mwala waffe tekuyimiriza kubeera na gusajja. Do you think it was easy for me to sign that paper? Gw'osa kyabadde kyangu osayininga empapula asobola odonatinga ebintu bye. When I left the hospital, bw'afulumya eddwaliro, numbers had come back. results zaakomyewo. The kidneys are not. Nga bagamba kidney. Since she can't be a donor anymore. Okusinziira nti embeera gye birimu essaawa zino ayinza obutabeera dona. Part of her will live in someone else's body. Sorry, I can't believe I'm saying this. Please, ebimu ku byo bigenda sigala mu ye. I will sign tomorrow. Nja sayininga enkya tofaayo. Nja sayininga ebisigadde bye ebirimu ebiramulamu babitwale. Musatu ali maziga. Tuzina gwayinza kabiro okujjako kabiro maaso ga Nakyala kuba ye kasobola ogezaako otegeera obulumi bwayite. Wabula Nakyala nabyali mu kweteekerateekera nga ye. Waliwo abasawo ab'enjawulo batunuddemu awo. Ngenda sooka nfulumemu ekibuga okumala ennaku etonotono. Nyinza okulwayoko, wabula simanyi oba onoosobola okunninda. Nze wendi. Gwe kyomanya nti nkuyagala. Na buli kimu kyonna ekijjirako ku ggwe. Alimu 9. Oba aliko ebizibu bitya, oba aliko ebizibu bitya, ye mwetegefu okubeera naye. Luli yalina osibula muwala waabwe. Nakyala yajja nga bwe yasuubiza n'asayininga empapula. Omutima bwe guba gukyali mulamu n'ekibwa kuba besikale baayogedde nnyo ku nsigo. Njagala sooka kubeeramuko naye nga tuliffeko omulundi gumu ogusembayo kono obukoseera. Kankuleke. Oli nga akutte kuba okufuluma, yajja. N'asooka ajjayo bulungi ebikozesebwa byonna. Sazeewo amuggyeko sampo. Mujjako sampo n'amuggyako ne katishu. Akateeka ebbali. Ngeri gy'akola mu laboratory bino ebisinga bimanyi. Lab technician. Na sampo sebo ze yeetikka.
n'aziteeka erudda. Nze n'amusiimulawo. N'akwata ekkubo n'amuzzaawo. Sampo n'aziteeka mu kananka kalinga kafurasika. N'ateeka mu nsawo n'azza ku bw'atyo omuto n'amusiibulira ddala. Nakyagoba teyagambye musajja terina akimanya okujjako bwaddene yeeka amanyi ku nakyaki kyagoba. Iza n'akwata ekkubo n'atambula. Bawe n'amulekaawo n'omusawo nga bawaya. Ye n'ayitamu n'atambula bulambalamba. Kati ng'akomyewo yatandika paakinga. Ayina safari gy'agendako. Bali wanaawulira akonkona. Genda okugulawo nga loodi aze James. Can I see a room? Bade njagala kulaba ku kisenge kya mwana wange. Bw'oba tokiina mbuzibu. Mutomuyinaako mbwa. N'amuleka ayingira agenda alaba ekisenge. Genda otuukayo yawulira ddako. Are you going somewhere? Genda okuzza amaaso nga nakyala paakisi simanyi olina gy'olaga. Ddala. Back in 24 hours. Ngenda kula mu ssaawa 24. One can understand what a beautiful child she was. What a terrible loss this is. Era ng'agamba nti omuntu asobola okugezaako okutegeera nti omwana abadde mwana musufu era tufiiriddwa ekintu ekyenjawulo naye eno embeera tulina giyitamu ffe embiriri togenda. Nkwegaire wandibadde osigaana otagenda. Leaving town. Ogenda fuluma ekibuga obadde kinaabwe tonyweza. How can you go about your life? Kati oyinza otya okwateko omwo simanyi agenda ku mulimu. Ndeka tonkooya. Bamugamba nti kulayo yeetuuse kono nzija. Kale. I have to deal with work and you're making things difficult. Nyino soko diringa n'emirimu kyokka ate ebitugo obikalu. Professional bullshit. Buli kaseera obeera ku bya mirimu. I'll never let go of her. Nze sisobola kumala gakita eky'omwana wange. Era tusuubira nti nsobola okukera ku makya n'enkita. Okola kitogenda yeeyo. Please, you don't live here, okay? Tobeera wano. What is it? Ngenda kuyita poliisi genda. Samples for my work. Do not open it. You damn it yourselves! Zino sampo za sero z'omwana wange. Sampo cells z'omwana waffe. I'm really sorry for you. Nonsonyiwa munaye ku saidi yo naye. Oba ogenda kukola ki Mukama akusaasire. Lwoli kye yakomekeredde amugamba. Kyonna ky'ogenda okukola simanyi. Naye kansabe Mukama akusaasire. Budde bwetooloola. Nagambye tuleka ayitibwa Maizoe. Kiri yakwata ekkubo n'afurayinga n'abaako jjajja. Hello. The Moscow Plaza, please. Yajja ku saidi y'omulashya n'agamba ono ntwala ku Moscow Plaza. We yali abuukirise wagenda okubeera nga bwayiya era nga bwalowooza ki ekigenda okuddako. Bwakyenkera teyeebaka na kwebaka. Ayina kabaka omu gw'alina osiikana olwaleero. Kwe kujja. Kano sebo kalinga ka fertility center. Yes, they arrived this morning, Dr. Peru. Ya wali. Dr. Fisher, nice to see you. Dr. Fisher ngasayisa okulaba kono kali. Musaba bagende munda bagenda bawaya mpola mpola. Oh, yes, that's right. I remember. Thank you. Where are you staying? Obeera wa? At the Moscow Plaza. Mbeera ku Moscow Plaza. You're brave to come to the evil land.
oli muvumu okubanga okutte kuba okujja side sen. Price. Some people disagreed with me that. Omanyi science ebeeranga price. Abantu abamu tebakkiriziganya nange ku kyakubanga abakyala mbayamba okufuna olubuto. Omukyala abe ng'asobola okufuna olubuto w'ayagalidde n'okuzaalira. The Institute Pasteur is asking for. Kati yamugamba institute gye nvaamu basaba osobola okugezaako bayamba kubanga tubadde tukola ddagala ly'akasenyiga naye akakima ke twali tukolerako sample ne kafa. To confirm the integrity of the cells. Bwe kafudde ne bakookya kati bangambye osooka ogezeeko confirming integrity of the cells okakase oba ziri okay teziri intact. They only realized the results after studying his chart. Results baazirabye oluvannyuma nga bamaze okustadinga kyokka ate nga kali bamaze okwokya akakima kati baagala ogezeeko fulumya akakima ko kennyini nga kali ke baadde bakoleddeko samples. N'agamba nja bikolako enkya. Ambadde njagala tegeera oba banaasobola ekisookera ddala mu byonna kwe kusooka ogezaako kakasa mbu sample za sewo zetulese ziri okay. N'amugamba tewali tabu ngenda hitinga laboratory ntulemu ndabe. Keri amugambye nti ava mu institution gy'avaamu balina akakima ke baabaddeko wabula akakima badde bakagesezaako okulaba obadde mbu tufasobola okufulumya eddagala lya ssenyiga akakima ne kabeera okay. Naye kafunyemu awo obuzibu ne kafa ate mu kufa ne bakookya kati bagenza okutegeera oluvannyuma nti zaabwe zaabadde nga akakima kafudde kati in case okuddamu okusobola okukola eddagala eryo n'okulaba engeri gye kyabadde kigenda otambula beetaaga akakima ako kennyini kati baleeseewo ono alabika asobola okukikola. Ono omwami ayina ekintu kye yatandikawo nti n'abakyala abalina emyaka 7 asobola obafunisa olubuto. Omukyala wonna weeyagalira olubuto alukufunisa wonna weeyagalira nti kati njagala mwana alufune njagala balongo basatu abakufunisa kati abanga akuroninga yajja. First reads this monkey with 23 pairs of chromosomes. Yamugamba nti akakima kogezezaako okungamba ke mwakoseza kabaine ne chromosomes 23 zino sample za muntu sample sewo zolese za muntu. Njagala kumanya kiki ogenda maaso n'ogoba. Agamba sample ani yakusindise tewali. She's my daughter. Sample za mwana wange. 2 days ago of a head injury. Mwana yafudde nakubiri ziyise mabega yafunye head injury. I'm sorry for your loss. Nonsonyi ofiirwa. But human cloning is illegal and. Naye okroninga omuntu kiri illegal. You read about me, but it's not true. Oyinza okubanga olina bye wansomako naye si bituufu. Embryos for IVF patients, so don't tell me you're that. Lekera ogenda maaso n'okweyogeza nga wano abantu bafunisa embuto okroninga embryos. N'amugamba asobola okroninga embryos bakiyita embryonic reproduction. Nsobola okroninga n'okuza embryos naye ate si kroninga muntu. Kati asobola okufunisa abakyala asobola okugamba omukyala asobola okugamba njagala abaana balungu abafaanagana ekyasobola okukikola naye tasobola kufunira muntu olwedde abadde avudde ku nsi n'akola y'omu yennyini. Ekintu kyogenda maaso n'okwesibako kitera kubeera kizibu sinaki kiyinza n'obutasoboka. Olwedde science tubadde tugenda maaso n'okola kino okumala emyaka nga 10 egyetoolodde clones tubadde tuzikola banga toneriise mabega na cloning embwa. Embwa yali ya mwezi gumu nemala nefa gye nali nkoze yayabika obwongo kyoyagala muwala waabeere. Embwa yafa ki eyasooka yafa kansa. Kibaseegeza cells ze wakozesa zaalimu kansa already. Nze omwana wange abadde talwalangako. I understand all the risks. Nsobola okugezaako okutegeera risks zonna eziri mu kino. The only reason why it hasn't happened yet, at least not officially, is because everyone's. Era ng'agamba nti ensonga lwaki tetunnabagezaako kukikola oba osanga official lwa nsonga buli omu yenna atya etteeka naye nga ffenna tukimanyi nti bannasayansi saa zino bwe batuuse kati bakroninga omuntu. You want me to indulge your first world fantasy. Oyagala ekintu ekikutta nkikolere. Orphans need the love of a mother. You know, between. Gomanyi abantu bameka abagenda maaso n'okufiirwa abantu baabwe nga baagala badde mbafuna omuntu y'omu. I was not expecting so much cynicism. Mbadde sisuubira kubanga weeyogeza bw'otyo. Syndrome talking adoption like children are merchandise. Children are dying everywhere. Abaana bafa buli wamu wonna. Countries who want me to clone one. Abantu bangi abafiirwa abaana baabwe abandiyagadde bajje wano bansabe mbacloningire. Versus the world's misery. I feel no guilt. Nze sifiiringa guilty ku ekyo kiveeko baba bagira bagire. Nze ndabika nyina chance bo gye batayina. Unfair that I can dream about bringing her back when so many can't. And on top of it, I know it's possible, or at least not impossible, and even if the. Namugamba saagala okitwale nti nze ndi mubi. Give up until I've tried. Okubanga nyina omukisa okusobola okujja okudiscussinga kino naawe ekyokubanga nfuna omwana wange tuyinza okugamba mu tekisoboka ate nga manyi kisoboka. I can do this. Sisobola kikola. Against my ethics, even if you believe. Kiba kiyingira ethics zange ne bw'obanga okikkiriza naye. It would be between you and me. Abantu bangi abayinza okugezaako kireetako engeri kono kigera kuba amasekati gange naawe. Sifeka. Kiyinza okuleeta obuzibu ate nyina okukozesa abantu bangi nyina okuleeta abantu bangi tukole ku kino.
You know, there's not one word in any language that defines a parent losing a child. Kambeeko kye gamba. There are... Mu nnimi zonna tewaliwo kisobola kunnyonnyola maama ng'afiiriddwa omwana we. Waliyo bannamwandu, waliyo bamulekwa, bassemwandu gye bali, naye teriiyo muzadde ng'afiiriddwa mwana. There was no heir. Mbeerawo ne ngamba kale singa saazaalwa, singa nali ku nsi kwegamba ku nsi tekwali mpewo, tekwali ki kyonna. Osegeera oli yatulira omukyala agamba banaye omukyala is so determined. We were in Paris about 2 years ago. Wano twali mu Paris myaka nga alina emyaka 2 egy'obukulu. I can't bring back the dead. Sisobola kuzza abafudde. When we met, it seemed you wanted to achieve... Bwe twasiikana wandaga nti olina kyoyagala okukola ekyenjawulo. elderly wives of tyrants and rotten businessmen. I am truly sorry. Nonsonyiwa maama. It must be terribly hard for you, I understand. Kirabika esaawa zino kikunyiga. I can help you conceive another... Nsobola okuyamba ofune omwana omulala. 45. Oli myaka 45. It would be very easy. Ekyo kibeera kyangu, nsobola okuyamba n'ofuna olubuto. Nkimanyi. I don't want another child. Siagala mwana mulala. Njagala omwana nga bw'abadde afaanana. Oli yakwate kubona akomaweeka mu busungu bw'ekitalo kamala. Stop it! Mulekerawo nammwe. Ye kikinaawo obusungu ate bwaki. Did you get any grumpier? Komawo nga munyiivu. Laughing at? Mwate musekera ki? Tommy. No. Why not? Mbulira ekibasesa nti nedda, lwaki nedda? So are you going to tell me what's going on? So kati ogenda kumbulira ekikuteganya? Ati wali? Oh, really? Okakasa. So? Kakati. Today I had a meeting with an immunologist. I met a few Yagamba nti olwayo nsiikanya immunologist. monkeys she wanted to clone. Ng'ayagala mu kuloningira omwana we yafa. What did she want? An army of her own cells? Kiki? She wanted to clone her kid that died. Ayagala mu kuloningira omwana we yafa nnaku ntono eziyise mabega. Eki? People are crazy. Abantu balalu. And she's a doctor. Ate kyewunyisa musawo. She should know better. Kosira yandibadde amanya lusikisi ezikirimu. Hello. Hi. Bali wano bamukubira essimu bamugamba nti munaye wagenze naye walese wano ekifaananyi kyo ne muwalawo. Kiyabadde alaze omusawo yajja. Okay, bye. Kale bayi. Don't look at me like this. Tontunuulira bw'otyo naawe. Trying to read your mind. Nze Justin njagala soma birowoozo byo. Impossible. Tekisoboka. Genesa nti ssebo naye aba ayagala kula ekyakabi. Naye munange. Yes, waliwo amateeka agabafuga. I really didn't want you to leave without it. Namugamba njagadde ogende kwegamba kano nga tokalese. No, I'm going somewhere else. Kati ogenda kitako nedda ngenda kunoonya omulala. This job. Ogenda noonya omusawo anaasobola okukola kiki oyagala okukolera bukoseera. You can use her carrier for your container if you wish. No, I'm fine. Osobola okukozesa kaaliya It's too risky. eya konteinako nedda. There's no cloning involved, it's not. Good luck. Kwagaliza mukisa bwe kinaaba kikoledde. Actually, you were wrong. I looked into it. Naye wabadde mukyamu nakinoonyerezaako. It's a Hebrew word for... Waliwo ekigambo ky'Oluhibru ekisobola okwidentifyinga omuzadde aba afiiriddwa omwana we. Kubanga mu biseera ebyo baafiirwanga nnyo abaana. So ekigambo ekyo weekiri. You know it will not work. Omanyi tekigenda kukola kyeweesibako. There's one chance in 10,000 that... Waliwo omukisa gumu mu mikisa omutwalo okusobola okugezaako okubanga ofulumya embuliyo eri ekizakiti ng'emakinga ne cells z'omwana wo. I'm not scared of it. Nze sitya kyonna kyekiri ngenda kitobamu. You won't have enough to pay for it. Tujja nakuba na ssente. Place to do it myself. Bwe kinaagana njafuna wenzimba nkyekolere. Nange ndimu olusawo olowooza ate kyetaagisa kyajja subgrade. It doesn't bother you morally. Naye gwe tekikuteganya morali. No. Nti kyogenda okukola tekiri ethical kono nedda. Experiment. Kwegamba oyagala kukola experiment. Procedures on who or what your daughter is. I know. Nkimanyi.
weraba nti weraba lodi alinga akemebwa yandiyagadde okikola kuba naye muna yayagala at least abeeko kyakola naye mateeka tegabakkiriza kuroninga abantu at least asobola okuzaaza asobola ofunisa abantu embuto amagye agabeja biki byonna ebyo naye yadda kijja kubeera kyabula lusinga osakisiidinga. You will be registered as an IVF patient and you will start the... Namugamba tugenda kuligisteringa nga IVF patient nti oboze gwe tugenda okuteekamu omwana biki nini bisigadde twawe bwe tunakikola lodi amaze nakkiriza ninga sebo kimenya mateeka kiri amugambe tugenda kuligisteringa nga bana abakazi bendeeta wano nenfunisa olubuto bulabula n'ebisigadde nawe tugenda kuyisamu eyo process just however much ffe kyaffe kigenda kubeera kirala ku kyetugoba kali bagenda kuddamu bamukolera omwana naye nga omwana bagenda mumuteeka mu lubuto lwe naye nga omwana agenda fuluma nga exactly alinga omwana we oli eyafudde kiri alina osooka okwekubanga empiso za homonzi zirina okubeera nga ziri steady. Ebisigadde byonna byonna kye bamugamba asobola okukyekola musawo abimanyi. Twala obudde bw'empolampola balina osooka okufuna amagi mu bulungi okuva mu ye then balyoke bagezeeko ku process neetandika. Sayansi gyalaga muganda wange babigatagata ne babigatagata. Out of the 62 eggs, 2 have grown into embryos. 1 is graded good, the other is fair, which is more than... Yagamba nti ku magi 62 ge tusobodde okugezaako gatagatta okufuula embryo. None of the donor eggs developed. Agamu gagize, agamu gaganye, n'agamba ate ku badoona. Bagesezaako ne ku badoona, n'agamba badoona bo kyaganyi nga go gokka ge gaakoze. We'll do the transfer next week. Era ne bafunamu ndowooza sample za mirundi nga 2 era n'amugamba tugenda tandika transfer wiiki ejja. We keep you here for a few days to monitor implant. Tugenda kuba tukumira analysis okumala ennaku etotono nga bwe tumonitalinga embryo. Anomaly during every step of the development. Anti buli step ebaawo tuba tuteekeddwa okugenda maaso n'okwekkaanya okulaba osegera nti butereevu. Kakati akwate kuba akomaweeka musanyufu yajja ewali omukyala gamba ki bebi bino birabika bulungi. I spoke to Anton. And you did what? Nayogedde ne Anton. Mu butuufu n'okola ki kyewagambye kyotagenda kukola. Something because he's worried about what could happen to you. Musawo twangambye lwa nsonga yeerakidde ku kye kiyinza otuukawo gy'oli. Kigenda kubeera fayini. God, why are you doing this? Nika lwaki okikola? You always said it's wrong. every case. Gwe kennyini wagamba nti kikyamu. It's through a week decided. Anti buli keesi ebaako engeri gy'osobola ogijajinga nti kino kituufu kino kikyamu. I decided that in this... So kati nagenze okulaba nga kino kyenkola te kituufu. Do you love me, Laura? Simanyi onjagala oba nedda? No. Nedda. Not enough to live as runaways. Just... Nze saagala kubeera mubulamu nga tudduka buddusi buli kaseera tubeere mu dduka. I want you to meet her. Njagala omusikano omukyalo. Oyagala njogere naye mpulire ennaku. I will leave you. We had to move here because of this. Where we're going to... Singa tobivaamu nze ngenda kuleka. Twali tulina okudduka tujje tubeere wala. Kati weewala we tugenda okgenda. Nagenda mu Paris. Tokinika mannyo. Singa bamanya byogenda maaso n'okola ogenda kuba otutadde mu matiga. Nakyabwe agamba. What that is? Omanyi kyekyo? Her heart. Mutima. Only a few cells, but it's already beating. Just cells ntono ezagize kati mutima gugu gutandise okuba. Here again. Of course. Osobola okuzaako nateerako, of course. Kwate kubonaamuzaako. Hi. Gamba ki? Belle. Bamita Isabel. Thomas is late. Thomas ali kikeerezi.
Come in. osobola okuyingira tofaayo. You must be hungry. All the time. Labika oli mu yaako n'akaseera konna. Everything Russian. Pickles. Ennaku zino nnyina ebintu byenjoya, pickles, buli kimu kyonna kya kirasya kyenjoya. Thomas told me you illustrate children's books. Thomas yaŋŋambye nti owandiika butabo bw'abaana nti ye. Are you here with your husband? Oli wano ne bbaawo ku nsonga eri. His father and I are separated. Nze ne taata w'omwana yagenda okufa nga twayawukana. But somehow I feel I need to do this alone. Naye ne nfuna y'omusajja gw'embeera naye jaswa kubanga namugambye asigale kino njagala kikola njekka. The situation, it's... Eno embeera kono ngimanyi. That's why I'm here. Ensonga lwaki nzize. You have sons. Olina abaana babiri. 7 and 6. Omu wa 7 bulala wa 6. Friend's house, I didn't think it was appropriate that they were here. Era nabagabe bagende bazanyire ewa mukwano gwange nabadde genda kyabe nga tekijja kwetagisa bo kubeera ano nga tetudiscassinga ddala ku nsonga zino nze naawe. Face. Remember her voice, even the feel of her skin. Ebiseera bisinga abeera awo najjukira muwala we eddoboozi lye n'engeri gye yamukwatangako. Completely gone. Nesisobola muwunyiriza ate nga bwe nateranga senti esi kyagiina akawo ke kagenda. For a story or reading a book, I would forget everything else. It was so simple and beautiful. But even if it works, naye ne bwe kinaaba kikoze tajja kuba ye. The color of her hair, kala y'enviiri ze, even what she likes or simayiro ye ng'ogasseko ne byayagala ne byatayagala. that is written in our cells. Byonna byonna biri written mu sewuzi zaffe. Proven true. Era nga sayansi yakakasa. I want to smell her little head again. Njagala nziremu okuwunya ku mutwe gwe nateera. Girl talk? Muli mu kagal talk? Yes. Kanakye yakwate kubona ajja olubuto olugenda lukulirira buli kimu kyonna kitandise ogezaako otambula nga bwakyetaaga. Agambye ayinza okuba nga si yeye nga ggwe bw'osuubira naye byayagala byatayagala agenda kudda nga lisi 70% yeye. 2 hands, 2 feet. Kaana kakuze magulu 2 bigere. By the way, we are at 12 weeks now. Tuli mu wiikisi kati 12 n'ennaku 2. Wiikisi 12 n'ennaku 2. It's been quite lonely. Kali yatuuka ekiseera n'aba nga omukyalo no buli kaseera abeera ayogera naye. But I had the boys. Kept you busy. That's an understatement. They're so sweet. Yeah, they can be. Banyumya ku families. Omukyalo ebiseera ebisinga anyumya ku batabani bwe baalina ababiri. I have Zoe, it's never quiet. She's always manyi bwe nabeera nga ne Zoe nga tasirika. Even when she sleeps, she snores. Ne bwe yeebakanga ebiseera ebisinga nga afuluuta. Don't you love kissing their little heads when they fall asleep? Tonyumirwa bakiisinga ku mitwe gyabwe nga beebase. And when they're sick now. Zoe's like that. Zoe bw'atyo bw'ali. When she has a little cold and she wants to cuddle over. Just ebiseera ebisinga bw'aba afunyemu lusenyiga aba ayagala omukwate omunyweze olunaku lwonna. I love having a girl. She's so energetic and focused. Nali njagala buli kimu kyonna ekyamulimu ng'omwana omuwala. Yali so focused, yali energetic. Yeah, must be from her dad. He's an architect. Era yagala nnyo okuba ebifaananyi ndowooza yakijja kitaawe kuba kitaawe yali architect. Don't hesitate to call me from now on. Yamugamba totya bw'oba oyagala kwogera nange onkubira ng'akasimu ne tusiikana. Ne tunyumya kuba bakimanyi wano mu kibuga talina gwamanyiwo omulala. Kujjako era bo bennyini. Bafuka bakyapiri ne muk'omusawo. Akwate kubo koma weeka agenda okulya Isabel. How are you? Oli otya munnange? Can I come in? Nyingire? Well, I don't want to fight. I'm not angry. I just saagala kuyomba asire munyiivu. going through. Lodi naamusazeeko. Nsobola otegeera ki ky'oyitamu. May have behaved inappropriately in the past, but Nyinza okuba akaseera akayise emabega nakweyisizangako naye kati ate nkyusiza mu mbeera zange. who you are. You became a different person after your father died. Omanyi kitaawe bwe yafa afuuka omuntu ow'enjawulo. Ofuuka mulala. You kept pushing me away and Buli kaseera ng'onneegobako tokyagala. I made you angry. Isabel, Nze yakunyiiza. something wrong. Isabel. Who's the one believing that they can control everything now? What you're trying to do? Yagamba essaawa zino gwalowooza nti osobola okontrolinga buli kimu kyonna. Kyogezaako kola tekijja soboka tekiriiyo. Sorry for how much I hurt you. N'onsonyiwa ku ngeri gye nakulumyamu. I wish you could forgive me.
era mulingamba singa osobola okunsonyiwa ekyo ne tukita. For all this, but I was angry and I wanted to hurt you as a woman and as a mother. I have to go. Nyino genda. You can't just forget about Zoe. Tosobola kwerabira ku Zoe. Some fantasy. Zoe tomutwala kubeera some fantasy. Deal with this terrible. Tusobola okudiringa kino, tusobola odiringa nakyo. Come back to Berlin with me. Mbadde nkusaba tuddeyo Mbalini ffenna nedda sisobola. Agenda okuzza amaaso okulengera nga nakyala ali lubuto. Simanyi wabitandise. I can't. Sisobola. You can't just do this. Tusobola kira ku makya n'okola kino. Leka. You can't just do this. Tosobola kukikola naawe tosobola. Yitamu n'akwate kubo n'agenda. Aya. Kati mukazi watu emisana golo yafuna stress za eksiba. Ila bwe yakwate kubo n'agenda mu buliri. Manyi ofuna ebirooto ebikwatagana ku mwana we nga bwe yali. Twamubula oli yamukyankananyiza emisana. Kiregere kuzuukuka nga teyeewulira. Gamba sooka olindeko. Geno si tukawulira engeri y'obulumi. Kuzza amaaso ng'avuddemu omusaayi. Olubuto olwavaamu. We have to do it again. Tugenda kuddamu tukikole nateera. You have the other embryo, right? Olina embryo eri endala si bwe kiri? Fine. We'll do it in a few weeks. Tugenda kikolamu ekisintono. Rest first. Ngenda kusaba osooka obumulemu owulidde. Waliwo ejjo already eryali liriwo libaali basobola okukozesa mu kaseera ako. How many embryos do you have left? Embryo zimeka z'osigaza? Thomas mbulira amazima. 2, but one developed. Sigazza 2 wabula endala twagidevelopingira mu dona. One of a precious soil for an experiment. Esegeze endala wagitereka just ebera experiment yo. Omukyala n'omugamba nti olina kati 2. If that passes, it's more likely you will end up in jail. Kino ekintu senga ogenda maaso kiremerako kiyinza okutwaza mu kkomera. Something to. Ate naffe kisobola okugezaako tusibya. Kati alina embryos 2 naye nakya yamugamba nti alina embryos 2 yalina embryos 3 nakya n'amugamba nnyina 2 era n'amugamba zizo teyamugamba nti waliwo eya dona gye yadevelopinga mu dona era n'agitereka. Kwegamba mu magi ga dona n'agitereka. Mugambye tugenda kukolako myezi 6 ng'oli wano we tukujjanjabira nti ye. Kasi baseegeza nakyasenga ddamu n'afuna miscarriage. Olubuto ne luvaamu. Kiba kiwedde ku saidi ye. Hope you know what you're doing. Kansube nti omanyi ki kyogenda mu maaso n'okukola. Sayansi. Abantu bagenda tukeesera nga bafuna embuto nga tebeetaaga kuba na basajja. N'abasajja bagenda tukeesera nga bafuna abaana nga tebeetaaga kubeera n'abakazi. Aya. Musabire nnyo ensi gyeraga. Tujja tukeesera nga si bantu be babeera ku nsi. Mu myaka nga 15 egijja mu maaso awo. Do another blood test. Tugenda sooka tukole blood test endala. Again. N'ekirabika olubuto luvuddemu nate. Can you use the somatic cells? Osobola okukozesa somatic cells nedda. What about what's left of the embryo? Ate embryo? There's nothing I can. Tiwali kisigaddewo sewa kyesobola kukola olubuto olulala nalwo luvuddemu. Nakya kiwedde. Kazi watu yawulira ennaku. Tukwate kuba kuda eri nakyala alina abato mukomusawo. Lina abaana be.
mpola mpola. Ziba teziri busono yajja. Not very well, I'm afraid. I told you not to do it. I know. Byagenze bitya kono si bulungi. Nagamba tokikola. I don't think the problem was the embryos. Sikiwa nti obuzibu bwabadde ku embryos. Able to create perfectly healthy implantable. Nasobodde ogezaako creatinga perfectly implantable embryos. Sorry. Naye simanyi kyatuuseewo. What I meant was... Kirabika omukazi nga ye yabadde tasobola kuholdinga lubuto emyaka. She can't do it herself. I have to find another way. Kiba kitegeeza tasobola gezaako kikola nga ye tasobola kuholdinga mwana oyo. Ali so attached ku mwana oyo. Kibula ebiseera ebisinga afuna ebirowoozo ebimuleetera ofuna miscarriage. Kirabika agenda afuna surrogate. Waliwo embryo yasigaddewo gye saamugamba. You never give up, do you? Naye gwe olabika topowa. Oh, how much this has affected me already. Naye gwe tomanyi ngeri gye kyafekitinze nze. Day. Buli lunaku. Always when I think of Isabel and Zoe. Buli kaseera buli lwe ntunuulira abaana bange ndowooza ku Isabella, Zoe n'abaana bange. Omuntu si bw'atyo bw'ateekeddwa okuza abaana. Ndi so attached, ndi so emotional. Kati omukazi. Raise children like that. Toyina kuza abaana nga buli kaseera obeeramu bweraliikirivu. Abadde afuuse ekyaliwo akano nnyo. Would the surrogate even know what she's carrying? Simanyi surrogate gwogenda ofuna agenda manya ki kyanaaba yeetisse. You're just going to pay some girl. Bukaseera ogenda afuna omuwala gw'onooba osasula akikolere. Bannange. I know you're not just in this for the good deed. Nkimanyi kino tokikola olw'okubanga okyagala. Okikola ku lwa bulungi, oli ku experiment naawe ekikunyumira. Kasi yawulira obusunge. Gamba mukazi watubambye omwana we. No false hope this time. Are you sure this is the right thing to do? Naye gw'okakasa ekyo kyekintu kituufu ky'oteekeddwa okukolako nedda. Use some random surrogate to carry. Okufuna omuwala gw'otamanyi agende yeetikka omwana w'oli. Kyasooka n'asirika gamba. Ziba teziri busa bali wano agenda okulya waliwo akonkona. Genda okuzza amaaso nga musawo yazze. Kirabika kyabadde agoba kiganyika akita kyesonyiwe. Oda wako ononziraka. Please let me know what's going on. Jasobola okumulira ki ekiba kigenda maaso. I will. Nja kutegeeza. Goodbye. Weeraba. It's important to me to know where you are. Kijja kuba kinyamba nnyo singa ntegeera wa gy'oli. Tikaali. Jjukira wano we twakatandikidde. Mukyalo n'atudde ebbali. Dagenda maaso n'okwekkaanya abato ate ng'ali lubuto. Ssaako ne kasimayiro bambi. Denga buyiseewo akaseera keetoolodde. Banga lyetoodde lya myaka. Но и промышленно развитые государства. Таковы результаты международного исследования, проведенного Институтом социологических исследований специальной высшей школы в Милане. Согласно этому исследованию... Wali yali mu gaali n'ajja era bwetuuka ebbali n'epaakinga n'akwata ekkubo n'afuluma. Nabagambye tuli kayitibwa Maizowi Vijja Junior nga bulijjo era nga tuli wano ku muno waaki. Nabagamba Shafi for Service Center Tupa Overseas Agency ebintu bigenda biterera Tupa egenda kikwasaganya nate Ronnie's Entertainment nga bulijjo. Yatuuka ebbali n'akonkona. Musaba akwate kuba ayingire. Nakya kati abeera na bwaddeni. Speak Russian? A little. Oyogera Russia kona akatotono. How's London? Bungereza. It's London. Bungereza. Just to be home. You don't want to move back to Paris or New York?
toyagala kudda mu Bufaransa? Well, you know I can't. Tisobola. Right now, this is home. Wano kati we wafuka ewaka. How old is your son now? Kaisoko omuli omutabani gwe wazaala alina emyaka emeka? Ina myaka gijo 3. It's nice to see you. Kibadde kirungi okulabako munnange. It's nice to see you too. Nange bwe ntyo ndi musanyufu okuba nga nkulabyeko. Esegera. Kiri bakwate kuba ne bajja. Bajja batambula. Muyisawo n'amuleeta eno waliyo engeri ya playground. Bajja mpola mpola. Lwodi ne Nakyala. Talina kye yamugambye kiri awo. Kiri yamutuuse bali n'amulengeza. Lwodi agera okuzza amaaso waliwo obuto bwali buzannya amina nga ng'omwana afaananira ddala omwana waabwe. Katonda eyafa. Siki. Ono yaaniko n'omukwano gwange. Hello. Gyebaleko. What's your name? Linnya lyo gwani? James. Peter James. Zoe. Gwe liryo gwe gwe je Zoe. Ira ddala Zoe. Are you being shy? Simanyi ofunyemu ensonyi. Are you visiting? Otukyaliddeko? Ko simbadde nze bakyalirako. Naye nga Lwodi takikkiriza omwana afaanana ddira omwana waabwe. Kakali n'omukyala mukomusawo yasalawo yaba yeetikka ejje erisembayo. Bakisula nga emotionally ono tasobola kuldinga. Ngeri gye yali atakita eri omwana. Magi gaali gava mu kati liri ejji omusawo lye yali yatereka eryali lya developingibwa okuva mu magi ga dona yaliteeka mu mukyala we. Omukyala yasaba yaba abeera surrogate. Era bw'atyo ne yeetikka n'asobola okuzaala omwana. Kuba yali asobola okugezaako otegeera Nakyala kikyayitamu okusinga bali bwe baali bagenda opangisa. Ate n'ekyali kigenda mu maaso yali asobola okukitegeera nga ye. Ngeri akikola lwakubanga yali ayagala akikolera omukyala ono bambi. Kale bwe katyo bwe kabadde kayitibwa My Zoe. Naye ndowooza mulabye sayansi wa gy'alaga. Abasinga mulaba sinema ne mulowooza sinema businema kubanga kati essaawa zino sayansi we yatuuka osobola n'okuzaala abalongo. Bw'oba oyagala abalongo babakuwa, ne bw'oba oyagala abaana 3 babakuwa. Ketujja tuuka ekiseera nga n'abaana be tulina mu nsi bonna bafaanagana. Ng'osiikana bwana bufaanagana bwonna bwandumatiki. Naye ng'ate baabazadde. Kale Mukama abakumire mweraba.